weekend yabadde etya kansibenti buli kimu kyabadde kirungi tuzze okubuulira amawulire agabaddewo mu weekend nawe kenyini okakase tutambula nekyo ekitambula tegeeza buli omu ali atulaba nti ebinyuma biri ku channel eno Joshua Lyotya Paulino Court ali US nkubuzaako nnyo waliwo Faith Dubai ombuzeeko naye kansibiro lyoke anabalala mwena abagenda maaso n'okubanga mutulaba mwebali nnyo mwebalire dala barafa ba higher level tour and travel agency we bali on board bagenda maaso n'okubanga batekamu ensimbi bakubireko ku 0706 kyonna kyoyagala kukwatagana ku kulambula bajja kubanga bakutambuza mala abantu abetagaze honeymoon nga maliriza kyonna kyoyagala kunoonyeza kafa umusoolo kutegekera birthday nungi 22 abaana bajja kubanga baddayo ku masomero nolwekyo mwemba mwetaga study tours mwetaga ebintu ebikwatagana ku kulambula kolagana ne higher level tour and travel agency njagala kutandika n'omwana mwala bamuyita Babalita mu weekend muno twagenze okujimalako nga Babalita alina amazaalibwa gaawo kyesinza kumanya nti emyaka emeka naye nga birthday sinaba kugigendako yatongoza ekyokunywa kibayita brisky era bondaba nga nyambadde bwenti omanya nti kati ate ekintu tukiri muli munda okitegedde tukiri muli munda brisky ku munanansi ogwatongozeddwa Babalita era nga CEO ayo jukira nti Malitini Entertainment Malitini group of companies bebakola langi eri ya Snow Paints ate the same time basazewo ne bagamba Babalita ku mulundi guno leka tumuleke yetengerere mukaseera kano nga Babalita alina ekyokunywa kyebayita brisky gwe munanansi ogwakoleddwa nga guli mu kacupa twagutongoza era kwe guli ku katale ku nusu 10 lwokka so nga atagusubula box ya mutwalo gokka nolwekyo twagala okutwala okwebaza kwa Feri Babalita n'abayimbi mwenna abagenda maaso n'okubanga mukola ebintu ebifaanaganako bwe biti so mumwagire abenga asobola okwasaganya ekintu brisky yes Babalita kekokunywa kalina era ngere maaso n'okubanga mumuwagira gabadde no namazaalibwa ge the same time ngate atwanjulira company empya gye yakoze oba ekyokunywa kino kye yakoze ekya brisky munanansi guwoma bulungi nnyo gulimu akatangawuzi akatonotono so ngate n'akasukali akali musike kali awo akanjize nakatestinzeeko nendabanga wamaddala gwe munanansi gwe tulina okwetanira tulikerawo okugendanga mu kaveera okunoonya omunanansi gw'omubuveera gwe guno munanansi omutuufu gwe tulina okubanga tunywa ogwa brisky Babalita webali nnyo webali ddala to come up with such an idea nolwekyo tuba tugamba nti ligaseyo ejja kusigalawo atojja kusigala nga olyamu akasente ne bw'obanga toli ku stage njagala kusooka kwagaliza Mama Fina mazaalibwa ge Mama Fina olwaliro mazaalibwa ge oba emyaka 4 emeka Mama Fina omwaka ogwaggwa bwe yali akuza amazaalibwa ge Abitex yavayo n'amusindikira cake kyesinza kumanya ku mulundi guno Abitex weetegese otya ku birthday ya Mama Fina eno kubanga twamutuma Mama Don kati Mama Don omwetegekedde otya ate ku birthday eno kati subire nti wajja kuvaayo surprises enjawulo naye ng'olwaleero mazaalibwa ga Mama Fina gye buvuddeko twalina birthday ya Misa Kisemakula eyo nayo nebanga egwa nolwekyo papa tukwagaliza bisima byerere okubanga okuzizo okwongerwako omwaka omulala ku myaka gyo okuze n'emyaka 8 10 kweyongera waggulu neyongerayo waliwo baby shower eyabaddewo baby shower eno yabadde ya Cindy mukimanyi bulungi nnyo nti Cindy asulirira anaatera okubanga azaala bamukoledde baby shower eyabadde enungi naye mu kyamazima Cindy aweddeyo asulirira kuba n'enviiri yazisala olubuto luno abasajja tuwe abakyali ekitiibwa bambi batubeerera mu nnyo naye bambi baby shower eno yewe yatuukidde nga balina mu kwetegeka oba oliawo emikolo nagyo gisembedde egyokuba nti bakola okwanjula kwabwe kuba luli kwali kukyala kale nno byonna tujja kubanga tubirindirira Mukama Katonda yamanyi enteekateeka wezituuse n'ebirala ebiringa ebyo naye kakati kyetwogerako ye mwala gwe tusuubira okubanga ajja in time from now era bwewulira nti Cindy azadde tobaako n'ekimu kye weebuuza kubanga yo baby shower twagimaliriza bulungi nnyo banimbye nti nina meeting nesija mugoye endala ntisadde the bridal shower for sweet family yange weri emikono gyange wekiri it's very nice naye nebagamba nti saagala baby shower it's not like sibyagala in fact ebintu bya baby shower so I think that's why they decided to call a bridal shower instead. Yes, confirm ddi kwatula bride tubye abantu beebuuza omukolo gwa ddi
Kujja. Like sagala buli omu amanye, kitegeera naye just mumanye nti the baby is coming. Okay, meeting zagwayo twakoma okukwata ng'oli mu meeting za wedding. I know, I think Trina just a few more meetings left for particular people. Nange ezisinga meetings ziweddewo ebisinga tumaze obisasula. It's been really good journey. Era njagala okwebaza bonna abambeereddewo. I've had people from everywhere, the media fraternity as well bambeereddewo, ba artists, bano abantu bembadde sisuubira abafaani mwebale nnyo okumbeerera era omukolo gujja. Nga neeyongerayo njagala kutegeezaako nti omwana mulezi gwe bayita Viper Ranking abasinga obungi bamugeraageranyako n'omuyimbi gwe bayita Peter Miles nga bagamba nti tufunye Peter Miles omulala yafulumiza video gye bayita Controller ginoonyeeko ebifaananyi byayo byeyo eragira ddala nti yabadde mu action empitirivu. So katusubire Police TV ate kubagamba nti ebyo bye mukozesa ng'emmundu ne gas mask n'ebirala mu video tubyetaaga kubanga kyemanyi nti bw'oba tonnabikozesa mu video oteeka kubanga wabiregistarinze ku polisi kati katusubire mwe n'abali mu art emmundu ze mukozesa n'ebirala byonna ebyefaananyiriza ebyamagye mwabiregistaringa ku polisi ne mufuna n'ebbaluwa ebikozesa mu mizannyo gyammwe naye bw'oba okikozesa nga tonafuna bbaluwa eyo bajja kusanga bakukwate. Ndowooza ekyo mukitegeere bulungi nnyo buli kisi kyonna kyolaba kyoyinza okukozesa either ozannya mizannyo oba okikozesa mu firimu olina okiregistaringa ku polisi olwo polisi ebenga ekimanyi nti okirina ate nga kyakuzannyisa si mundu nti ddala mundu eyaddala n'olwekyo mubenga mubitegeera bulungi nnyo. Bwe neeyongerayo Tipsy yazize emisango waliwo akayimba ke bayita Angatako akayimba kano bakayita Angatako negative obadde ogimanyi positive obadde ogimanyi okitegedde. So akayimba ako yakakoze nga kali mu ngeri ya Beene Ssaabasajja era video yagikwatira Mengo ewa Ssaabasajja Kabaka. Kati Paul Saka y'omu ku bayimbi ate nga bayiiya abayiiya ennyimba eza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Matikira oba mazaalibwa ge n'emikolo emirala egibeera embuga. Waliwo oluyimba lwe bayita Omulembe lwayimbibwa mu mwaka gwali gwa 2005-2006. Paul Saka yaluwandikira abaana b'e Buddo nga lulimu engoma yennyini nga Tipsy gye yakozeseza mu luyimba luno lwe bayita Angatako. Kati wano waviriddeyo n'agamba Tipsy engoma gye yakozeseza mu olwo luyimba agiggyemu. Yenyamidde nnyo olw'okuba nti baproducer tebakyalina magezi na kuyiiya okukubanga engoma endala obutakubanga ngoma zifaanagana. Paul Saka y'omu ku bawandiisi b'ennyimba be tulina wano abawandiika ennyimba za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda so nga ate era y'omu ku abo abantu abayiiya ennyimba eziwaana omutanda. Kati wano bw'owuliriza nnyo oluyimba luno lwe bayita Angatako n'owuliriza n'oluyimba Omulembe Omutebi owulirira ddala nga ennyimba yenyenjawulo naye nga endongo yemu. Kati wano tukiteeke ku muyimbi tukiteeke ku producer eyavuddeyo kukuba engoma efaanagana byonna biri awo avuddeyo n'anenya Tipsy amugambye bwe kitaweerwa nyinza n'okukutwala mu kooti kwekyo ekikolwa kye wakoze. Taza nkuweereza oluyimba olwo naye bwe nduwuliriza mpulira lufaanana n'oluyimba lw'okuwumu kati oluyimba nendubikkula ngenda okuwuliriza oluyimba nga lutambulanga oluyimba nanatumerinya Omulembe Omutebi. Oluyimba olw'Omulembe Omutebi lutandika n'endingidi ne bakuba amadinda n'engoma ne zigenda mu maaso. Kati nga bagaayi bano nabo bakoze oluyimba lwabwe ne balutandika n'endingidi ne bakubiramu amadinda ne batandika okuyimbiramu ebintu byabwe. Ekyasinza okunenyamiza oluyimba olw'Omulembe Omutebi luyimba lunene naluwandiika gali Matikkira ga mwaka gwa 2005. Ssaabasajja n'alusiima nnyo era yatugamba bwe yali aggulawo olukiiko lwa Buganda olw'omwaka ogwo yatuyitira nga njagala abaana b'e Buddo bajje bannyimbira oluyimba badde mbaluyimbe nga sinagula olukiiko lwa Buganda ne tuliyimbira maaso ge n'abaagala nnyo ne luganja nnyo. Kati ekyasinza okumukasa ku be bantu bano bempitawo muli ennimire nsanga Bisibe nsanga Bwalire okujja ne bagwa mu luyimba lwange ne balusaatuukiramu obusaatuusi. Kafeero Mulimba n'agamba nti kakugamba n'olaba akakolwa nga kazanyira mu musiri ogwatawanya bannyinigwo nnyini kajagala z'obulungi. Wandika bibabuze tunes ezinyuma zibabuze
tebakyasooka kutula ne bakuba bivuga nga balowoozezza nkola yaabwe balina kutambulira mu kyamuntu mulala kyamaze kukola kanawedde nga kinyizizza nnyo negamba lwaki abantu bano tebagenda ne batandika okufuna gye batyaba enku ne baasa enku ne baguza abantu ebina byenku oba ne batema lumonde ne batuuza abantu lumonde kati nange satudde butuuzi nentuukirira bannamateeka bange era tujja kulaba nti abantu tubasaavinga ne bbaluwa okumanya kyetugenda okutwala tuteka okutwala legal measures okulaba nti tebazanya buzanyizi mu mulimu omunene ogwenkaniddeawo basobola okukikyusa mbangu nga basobola bakube track endala nga mmaliriza njagala nkuliseeyo Nimrod Mukomera ekitalya kulikayo tebyabadde byangu kwabadde kusomoozebwa okumala wiiki namba ekitalya muganda wange ono bamusanga mu bbaala ng'akuba endongo nga bw'omanyi nti ebintu bya covid-19 bino tebakkiriza mabaala kola naye bannannyini bbaala naye bamukwata n'abakozi abaaliwo abo naye kyasanyu nnyo nti bamutadde naye era nga bw'omanyi nti Nimrod ye teyasanze kaseera kazibu lwa nsonga nti ye enviiri zibadde nga teziriiko si bwe kyali ku case nti baali balina okumusalako enviiri awo already abadde asala kawala atake kati genda bugenzi mpozi ebirevu bino byatera okuza kyemanyi nti oba oli awo babinoonyeza engeri gye babikwasaganyamu Nimrod ono akola ku Galaxy era nga akuba n'endongo DJ mubusinga obungi mumumanyi naye muganda wange kulikayo ekitalya kulikayo byonna ebyabaddewo kweyimirira kukuwa kibonerezo byonna bye bakukoze byonna ebyatuuseewo twagala kugamba nti oba oli awo Katonda bwatu bwe yakigera naye kulikirayo ddala subscribinga likinga ebintu ebenga bitambula leero nsobodde okwongera okubaako ettaffaali lyenteeka ku babalita bwenkoledde mu t-shirt ye ekyokunywa kye bayita brisky kye yafulumiza tubalina on board nabo bajja kuba tutambula nabo ku channel eno mpola mpola mbeera bulungi mukama kume nze Kakos bye bye